ya butereevu. Waliwo eyambuziza ekibuuzo awatali kulya biseera nti okombayininga otya PDF files n'ozifuulemu oba ozigatta otya PDF files n'ozifuulemu. Ekibuuzo kino kyangu nnyo. Okugatta PDF files ekisookera ddala olina okubeera ng'olina Adobe Acrobatic PDF Reader eri registered oba eri licensed ng'olina license yaayo. Actually, bw'obeera na Adobe Acrobatic etalina license, obeera tosobola editinga, tosobola creatinga PDF ng'oyita mu yo n'ebirala bingi. Ayagala eri licensed njirina, so just 50,000 zokka mba njikuweereza ne license yaayo n'osobola okuba nga ebintu ebimu obyanguya. Actually bw'obeera ne Adobe Acrobatic Reader eri licensed oba Adobe Reader oba Adobe DCs empya whatever it is, obeera osobola okweditinga PDF yonna ate era obeera osobola n'okukombayininga oba n'okucreatinga PDF okuva mu files zonna. Naye ka tugende ku kibuuzo kya eyabuuzizza. So mwetegereza wano nina PDF 3, nina eno computer maintenance checklist, ndowooza ogiraba. Eno PDF erina pages 2 era bwe tukebera olaba erina page esooka neddako, ate nembera ne construction company profile naye erina page emu, then nembeera ne evaluation, how to evaluate your computer system, eno erina page 8. Ziraba page 8 zikoma ku kafaananyi ako. Mpozi kye njagadde okutangaaza kiri kimu, bw'oba onakombayininga PDF files kakasiza ddala nti gy'oyagala esooke era ddala y'enaasooka. Bw'obanga amannya ganaakubuuzaabuuza oba ganaakulumya omutwe osobola okuzineeminga 1, 2, 3 oba okitegeera 1, 2, 3 yo computer oba ABCD yo computer ebeera ejja kukola ki? Ebeera ejja kuzikombayiningiramu order. So watali kulya biseera ziselecting zonna, that is click and drag or right clicking. Onazi right clickingamu ojja kulaba option ya combine files in Acrobatic. Era bw'oginyigamu bot combine files in Acrobatic, Acrobatic ajja kubikkula nga files zo zonna ezirina wano. So wano era ne wano osobola okujangolinga n'ogamba nti eno gye njagala esooke n'ogisoosa wano, oba gye njagala ebeere ey'okubiri n'ogizza wano. So bw'omaliriza osobola okugamba nti combine files. Era ekulaga wano kati tulina pages 11. Bwe scrollinga wansi eno eyabadde esooka, profile eyabadde ey'okubiri, okuevaluatinga computer system yo n'esembayo n'ekyo ekifaananyi. Kati olina okusavinga file eno era ojja wano ku file n'ogenda ku save as, file eno n'ogiwa erinnya z'ogamba nti all my PDFs oba PDF zange zonna n'osavinga. Bw'omala okusavinga ndowooza olaba kati tulina PDF emu ng'erina page 11 ng'eraga nti nno byonna zonna ziri combined wamu. Kale weebale kuyiga nange IT mu Luganda. Just ndi mupya ku TikTok naye nga videos mpitirivu gye ziri ku YouTube. Genda oyige IT mu Luganda, osubscribinga ate ogabaneko n'abalala. Buli lwo likinga n'okomentinga YouTube videos ezongerayo eri abalala. So kikulu nnyo ate n'abalala okujja okuyiga teweerabira okusubscribinga kubanga kikimpa amaanyi nti abayiga bangi ne neeyongera okukola ki? Ate okukola videos zino. Tusinkana ate mu by'okuyiga ebirala. Bye for now.